Weewaawo nate ebigambo by'ebiwoomo tumebaze Godfrey kuliko n'emboozi eyo nabakkiriza ku Canonland. Kale tugendagendako mu ssaza ly'e Buddu mu mpaka ez'amasaza. Essaza ly'e Buddu lye lyatwala engabo oba ekikopo ekyategekebwa Obwakabaka bwa Buganda. Pokino Jude Moleke ono nno nga yatwala essaza ly'e Buddu alonze olukiiko olugenda okuba nate nga lubeera lusaale mu nteekateeka y'okulaba nga beetegekera Ssabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Mwenda Mutebi owookubiri mu mipiira egy'okugulawo ng'ennaku z'omwezi 25 wali mu Recreation Ground. Bannabuddu nga bakulembeddwamu omwami wa Kabaka amulamulirako essaza Buddu Pokino Jude Muleke batandise okwetegekera okulambula kwa Ssabasajja Kabaka mu ssaza lye lino ng'aggulawo emipiira gy'amasaza eginaggulwawo ng'ennaku z'omwezi 2 mu Juuni omwezi guno. Akakiiko akateekateeka okulambula kwa Ssabasajja Kabaka kalondeddwa era nga kakulirwa omubaka omukyalo wa disitulikiti ya Kyotera Rose Fortunate Nantongo n'amyukibwa sipiika wa disitulikiti y'e Masaka Kimuli Francis n'abalala. Pokino Jude Muleke asinzidde wano n'ategeeza nti balinda kumala byonna Charles Peter Mayiga okulangirira mu butongole wadde nga bo basazeewo beeteeketeeke kati. Naye ffe tekitugaana kutandika kugenda mu maaso kubanga ekikopo ffe tukola ki? Ffe tukirina. Kubanga agamba nti batuusiza tunaalaba naye nga twekakasa nti ekikopo ffe tukirina era empira giggulwawo ewabeera ekikopo. Asabye abakulembeze e Masaka okufuba okuyooyoota ekisaawe eky'e Masaka Recreation Ground kisobole okutuuka n'omutindo n'okuweesa ekitiibwa Ssabasajja Kabaka. Kiina bingi ebikibulako naye nina essanyu nti meeya owa Kimanya Kabonera yatandiseeko ku mulimu ogwo ne ttiimu ye. Era ttiimu egenda okulambula ebisaawe eri mu 10 tuteeka okukolera awamu enkiiko za divisions ekisaawe kitereezebwe kubanga biraba si kiramu emipiira bajja gikyusa. Alondeddwa okulira akakiiko kano omubaka Nantongo Rose yeeyamye okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwe. Bannabuddu twagala obbasuubiza ekintu kimu, guno omulimu tugenda gukola n'amaanyi. Mubeere bagumu, mubeere bamativu nti Ssabasajja Kabaka ng'ajja okulambula Buddu, ng'ajja okugulawo emipiira, tugenda mwaniriza mu ssanyu mu kitiibwa ky'amaanyi. Tubakubiriza mujje mu bungi, mwewe ku nguudo, mwanirize Ssabasajja ate mwongere n'okuwagira ttiimu yaffe ey'omupiira. Omubaka wa Pulezidenti mu kibuga Masaka wa munisipali y'Ennyendo Mukungwe Nava Masitula ayogedde ku by'okwerinda nga bwe bigenda okuteekebwateekebwa. Tugenda kukwasaganya byakwerinda byokka mu nsonga ya Ssabasajja okujja okulambula. Njagala obbakakasa nti tugenda bajeti tugenda kuba kitundutundu okulaba nti bajeti yaffe eshuutingamu ekyo kye twagala. Era nga ofiisi yaffe eya RCC tugenda kubeera kitundu kinene ku bajeti eno. Abaweereddwa obuvunaanyizibwa nabo baweze okukola obulungi omulimu. Tubira okukola ekibiitirirwa ne bannanga abankwasiddwa okulaba nga tujjayo ekitiibwa kya Ssabasajja. Era abantu babunga abantu ba Masaka mwenna bakunga bannange mujjumbire ensonga eno mutuwa amakula okukola Ssabasajja Kabaka mutuweese ekitiibwa. Bannamasaka Bannabuddu mwenna mujje ku mukolo gwa Beene tusanyuke tudigide omupiira tugusambe. Byamukisa Ronald, SOT TV, Omunnyo.